Kakati sebo wali okitegeddeko nti bwe weebuzaabuliza ku Lubaale ne Lubaale akwebuzaabulizako, ekyo nno kikwate bukusu. Bwe weebuzaabuliza ku Lubaale ne Lubaale akwebuzaabulizaako, Lubaale bw'omuteekako amagezi naye akuteekako amagezi. Okitegedde? Lubaale bw'omulaga nti kati ndegezezza nga naye alegeza. Kubanga Lubaale bunyiikivu, bukozi, Lubaale muliro, Lubaale kugoberera, obugumiikiriza n'okuteeka mu nkola, obunyiikivu, obutatendewalirwa n'obutaggwaamu maanyi okutuuka ng'otuuse, kubanga Lubaale lugendo olutaviibwamu bw'omanya nti omutandiseeko. Lubaale bbaasi, bw'omala okuyingira bbaasi ne baggala oluggi kakasanga oviiramu w'oteekeddwa okuviiramu, tebagiviiramu mu kkubo kubanga oluggi luli automatic lweggula lwokka singa oba otuuse w'oviiramu. Kakati obubaka bwo buno si bulungi era bujja bugoberezeganya audio ziri ze tukuddamu, ofune ebyokkola obeere ng'ogoberera ensonga nga totwala budde tolya budde. Okitegedde? Teweebuzaabuza. Okitegedde? Kakati ogambye nti wafunye obubaka nga budde bwa kaafiyu, abasirikale nga bali buli wamu naye nga kaafiyu. Okitegedde? Ekitundutundu ekyo ekya kaafiyu, buli muntu aloota kaafiyu. Ddayo ofune amakulu ga kaafiyu. Lwaki gavumenti eteekawo kaafiyu? Gavumenti eteekawo kaafiyu nga waliwo embeera mu ggwanga etateredde. Oluusi nga waliwo obutemu, oluusi nga waliwo endwadde, oluusi nga waliwo embeera yonna etasobozesa bantu kubeera bweru. Kaafiyu kitegeeza abantu babagobaganya basobole okudda ewaka oba mu mayumba gaabwe. Ge makulu ga kaafiyu. Eggwanga lisobola okuba teriteredde, kati nga baga nti buli muntu abeere mu maka ge, ne bateekawo kaafiyu olw'embeera ebeera ebadde mu ggwanga oluusi etateredde, ne bateekawo ekirango nti bannange mu nnaku 5 wagenda kubaawo kaafiyu, naye kaafiyu oyo bwe ziwera ssaawa bwe ziti buli muntu yenna yandibadde wakaawe oba mu maka ge oba ewuwe oba mu kyalo. Abali mu kibuga muli baddembe okudda mu byalo, okugeza ensi esobola okubeeramu embeera y'ekiyeekera. Akati ng'abayeekera basalako abantu emitwe, kati ate nga gavumenti eyagala okulwanyisa abayeekera, ate nga abayeekera oluusi beetabise mu mbeera z'abantu ba bulijjo. Kati gavumenti neerangirira neega bannange tugenda okuketta abayeekera bano, ate oluusi n'okubakuba ebyasi, tetukubiramu abantu ba bulijjo. Abantu mwenna mudde mu maka gammwe, buli omu adde ewuwe, abali mu bibuga mudde mu byalo. Ge makulu ga kaafiyu. Banga kati bw'obadde olaba ebya covid ti obulwadde bungi, buli muntu yenna adde ewuwe tumale okulwanyisa embeera zino. Kati obudde bwa kaafiyu bwe bukusanga nga tonnaddayo, abasirikale ne bakugoba osobole okuddayo, oluusi ne bakukwata kubanga babeera bakulanga emputtu. Kati kyekitundu kya kaafiyu mwe mulootera. Kaafiyu mu bubaka ategeeza ki? Nti Lubaale alangirira kaafiyu nti kati biseera bya kugenda kwetereeza, biseera bya nsonga zaffe. Va mu bibuga, va mu birimu by'okola, muddeeka. Okuddeeka kwe kutereeza ensonga. Kati muloota kaafiyu naye muganyu mutegeeramu amakulu. Oloota kaafiyu ate n'osigala ng'era oli mu kibuga awo kyeyiyawo kyakolakola buddiiru biki biki, luusi balina ne bakugamba tobiteeka mu nkola. Kyokka kaafiyu muloota. Ddayo ofune amakulu ga kaafiyu. Ebintu bino ebisinga tibyetaaga nnyo na kubuuzabuuza nnyo, kubanga oba otegedde kaafiyu mubuliwo mu bulya mmere nga muli mu nsi. Naawe tuula butuzi ku buliro otegeere nti kaafiyu bw'aba ekiddo kigudde kyeki. Bakuba abantu abalemedde ebweru oluusi buli ssaawa ze baaganya okutambulirako. Kati naawe oyoza ekirooto nga ggwe olw'ebirooto ebimu nga tebisana na kubuuza mu bantu, nga tuzze tubinnyonnyola nga nawe wennyini osobola okutula n'okinnyonnyola. Lwaki ndoota kaafiyu? Buli olwoota kaafiyu manya nti by'oliko babikooye, bakwagala mu kyalo. Okwagala mu kyalo kwe kutereeza ensonga. Baba tebagamba ogende mu kyalo wali ositame ewammwe we bakuzaala. Bakwagala mu kyalo, bakwagala mu mayumba go, bakwagala wuwo, bakooye okuleereetera mu bibuga. Okitegedde? Bakooye. Bw'olota kaafiyu ebyo tebyetaaga na kubuuza. Loota kaafiyu muwoze, weebuuze,
weetereze kafyu kyeki weevunule kirooto omale okizze wali okwate ekkubo genda okola ebyo bakugamba ekintu kitono nnyo nnyo mwe mwerumya Lubaale mwe mwekubya Lubaale okite yoza ekirooto kati ng'ekyo kyangu kyoze genda obiika ebintu byotereza temukandaaliriza bintu temuyisa budde temutuulira byakukola buli lw'obituulira ne biwera ne byetuuma enkya kwe kusanga ng'okola ebintu nga toyanukulwa kubanga obikolera mu budde nga buyiseeko okusinziira ku budde bwe bakugambiramu okitegedde kakati nga bwe weebuzaabuza biki oli wano otega kano otega kali bwodde eno bwodde eri oluusi muyina ebyokukola muganya okubitegeera kakati ogenza ogambye taata nti kafiyu mu kibuga mungi abajje gali buli wamu taata yeefumise bwefumisi kaso n'agwa eri n'afa kyokka nga jjukira taata mulamu waliwo Lubaale woobeera ng'okoze kino nakiri okoze kino nakiri n'otuuka okuyita Lubaale nga tayita bakumbe gw'obireese okitegedde bw'ogenza omubuulira kafiyu yeefumise kiso n'agwa eri n'afa naye nga mulamu okitegedde ke katuntuno omuzzukulu wajjiranga agwa kati omuzzukulu ng'ono asobola okujja mu lubiri najja naga Mulangira nali manyi bwe tuli bikka tulikyusa embeera biki naye kakati ate embeera yeeyongera kusajjuka embeera yeeyongera kugaana nga obamanyi boogera bakutte ne mutwe okukwata no mutwe kyekireeta n'ebiwalaata nosaba omuvubuka omuto ng'alina ebiwalaata neweebuza ekiwalaata kyava kuki kumbe buli lwayogera buli lwasoberwa aweeweeta mu mutwe aweeweeta zza mabega mulimu ebiwalaata ebimu ebikutuka olw'obusoberwa bw'abantu enviiri nga yazimwawo omukono tegukyava mu mutwe yasoberwasoberwa dda okitegedde kati omuntu ajja mu lubiri n'agamba Mulangira luli ali manyi bwe tunaagenda ewaaba mweyana embeera ejja kukyuka naye maama embeera kyenkola sikyafunira ddala kasente ali manyi nga bwe twabikka kabaka ntugenda ewaaba mweyana n'akolakola ku busene n'emirimu gyongera kufa n'osoberwa by'omuddamu n'osoberwa ky'omukolera empewo ezimubanja ze zimusibye tomuwe kadagala nti asituke kumbe okuva le yagenda mu bifo ebyo wayise emyezi 5 emyezi 4 aloota bamugamba afuna amaloboozi afuna obubaka ne weebuuza mu myezi egyo 5 obubaka bwazze afuna abufuddeko abadde ayungayunga ebitundu ebyo abadde afaayo okukola ekimugambibwa nti nedda kati obikka kabaka n'asanyuka bw'olegeza ate n'afuuka ng'ataamubikka naye nga togenda kuddayo mubikka wabula olwo yeebuzaabuzizza yeefudde nga zzeeyo emabega nti tombikkangako naye nga kiri kyaggwe wamubikka era togenda kuddayo naye ne yeebuzaabuza kubanga naawe omwebuzaabulizaako naye kakwebuzaabulizeeko alage nga talina kye wali omuwadde n'oddirayo ddala mu mbeera n'okola sente tofuna bakulyaza amaanya bobanja mirimu giganye biki okola sente zigaanidde ddala ne bwolwaza omwana ziganye lwaki wamubikka n'asanyuka alinda okolekola ebiddako oyungeyunga ensonga ze obubaka obufuna tofaayo okanya buli budde naloose obubaka ne bufuuka obubaka ne bifuuka ng'ebinyumu naloose obubaka buli budde bubaka naloose n'abeera nga tava ku mumwa nefuukira ddala eŋŋombo kumbe oli byaloota okuva lye yava okubika kabaka myezi 3 n'emyezi gye 3 bamuweramu bubaka era bamugambiramu kola kino n'alaalika jjojuuzi ekivaamu gwe yabikka ng'ajjirira okufuuka bulamu neyezzaayo n'addamu n'afuuka walumbe naye nga tetakubanja muddamu kiri wakimala wabula naye yeebuzaabuzizza neyeefuula afudde okujja omutunuulira nga tatunula kumbe munda mulamu okitegedde gwe weebuzaabuza gw'obireeta onneebuzaabulizaako nga nange nkwebuzaabulizaako bwe weefuula nfiisizza nga nange neefiisa kyekiso kye yeefumise kumbe munda mulamu asiikiriza ggwe ako kazannyo oyo komedi okitegedde weefiisafiisa nnyini bwe nkugamba ebyange okanya kuwayo obubaka wabufuula mboozi weefiisa
onfiisa kati naye kankulage nti neefiisizza kati ozo omukebera ekisa kyefumisa azibiriza tasasa oyayanye oyayanye wolololo ne tata yefumisa ekisa wololo tata yefumisa ekisa atogenza giranga mulamu kati okuyayana okwo okuleekaana ye katunutunu omuzzukulu mwagiranga agwa Mulangira awo embeera eganye Mulangira ngenda kukola ntya Mulangira embeera eganye kitegedde kati okutugamba oba Mulangira oba omusawo omulala oba ani wa mu lubiri gy'olaze wa Ssenkulu ki agenda ogiragira okugamba nti ani kakati bakugamba ekintu bwe kiti tewakikola kati omanyifu naye akasente okola ekintu bwe kiti ne bwe kiti agenda okulaba nga ali taata mulamu naye ng'embeera yonna gy'omaze wali bulijjo amayembe gakusitula bwe gakuzzaawo osituka bw'ogwa bw'ofuna obulalira emitwalo 3 ate omala girya kuggwaawo ate okufuna 5 ate bw'ofuna 5 ate najjo n'olwaza akaana bikimu muzaalo olw'ebeeya lw'abaana okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo bw'ofuna 3 ate omala galya bw'ofuna 5 ate omala girwalirako gakusitula bwe gakuzzaawo gakusitula bwe gakutta gakusitula bwe goberera audio zo z'ofunye n'emyeso bagikuwa obubaka bwafuuka sitooli bwafuuka mboozi ate nga bakugambye ensonga ezikuluma bubaka goberera obubaka kola ensonga ng'oziyungayunga kyotegedde olwaleero bw'okikola enkyaffa ku kye bakugambye ekirala yungayunga ebintu tobukawo nnyo sipeesi abasajja bandyefuula nga bootakoleranga ku byabwe ate ng'ozze okola ebintu bifaanaganako bwe bityo mwerumya mwekka obwavu genda ng'oyungayunga ogattagatta buli kye bakugamba gattawo tobituulira tolwaza kitegedde olwebuzaabuza nga nabo beebuzaabuza bwe weefiisafiisa nga nabo beefiisafiisa kitegedde omusajja ono weyasomako baategedde njagala okunnyonnyola abantu abagezi omusajja ono alabika ng'omugezigezi bw'aba ayogera ogenda n'omulyanga ayogera apalaparanya Mulangira onogamba oba ebintu babitegeera naye nsuubira okuba nga abitegeera bwaba bayogera omuwulira nga kagezemu nnyo musajja mugezigezi kandi abo ebintu bino anabitegeera manya ebintu bino Lubaale alimu psychology Lubaale alimu okutegeera okw'ekika ekyowaggulu bw'oba tutegeerera mu kutegeera okw'ekika ekyowaggulu ebiseera ebisinga empewo zikulema weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.